naye nze mbakubiriza balonde basi kuba basi yeyina ebintu byekola ki byetuukira kuba ffe wano eva Masaka tubadde tulonda opposition tukyuseeko ku bakulembeze ab'enjawulo. Opposition yekoze ensonga lwaki buli lunaku bagiddiza obukulembeze. Fiki kati opposition yekoze eki era ebintu byekola gavumenti tuli mu manifesto ya gundi ya NRM gye tutambuza byonna byolaba biri mu manifesto ne bw'obuuza mukulembeze n'omugaba bino ebintu biva mu gavumenti. Anti balina okukolagana nayo munnaye kiri kati kye balina mpozzi okutuukiriza ebigendererwa bya gavumenti byekoze eki bwe gamba nti tuleete enguudo tuziteeke mu kituufu sebo Fiki ne Ssenyange twafunye oluguudo obadde okimanyi tuliwa tugenda mu kolansi Ssenyange twaluva wano mu Nakayiba paka eri mu Zaire. Oluguudo lw'e Ssenyange lugenda kuva Bwala lugende ekitovu lwali lwakuva Bwala lujje wano simanyi mbeera yali wakati awo okulaba nga bakyusa oluguudo olwo ludde ki ekitovu naye ensuubira ne era bajja dduyunga kuba lujja kuswaza abantu nti bwe banaalukola nga lwambuka eri ate bano babalesseewo abawano kuba connection eri wano okutuuka e Bwala Fiki. Ssenyange egenda kufuuka ya kolansi ate tugenda kukulaakulana ekitovu twafuuka dde abakola okitegeera gavumenti abe Ssenyange enfuufu mugira mukyakola ki Fiki tugenda kufuna kolansi Ssenyange era tulinde mu kisanja kino ekisanja ekidda kunoolwedde baapimye nadda tugenda kufuna gavumenti waliwo ssente za USMID ffe twafunyeeko oluguudo Ssenyange twafunyeeko oluguudo tugenda kufuna kolansi era nze abantu b'e Ssenyange mbakubiriza tubeere ekintu eki tujja kufuna ebintu. Tulaba wano nsaba omunnyonnyole n'ali eyo kansala atamanyi oyinza okubeerawo munaye kansala ajja naye ng'atamanyi kigenda mu maaso omulimu gwa kansala ki? Omulimu gwa kansala kutwala biteeso by'abantu be baakiikirira ebiri mu kitundu kye n'abitwala mu kanso n'abaayo nga tugeze ffe bakansala tetugamba nti tukola ki si ffe tukola enguudo naye bw'obeera mu kitundu kyo ne bagamba naye oluguudo lwaffe gwobeera ddoboozi lya kitundu kyo nti e Ssenyange twetaaga kino e Ssenyange twetaaga LSS Center e Ssenyange twetaaga essomero lya secondary era mpozi ne kyembata twafunye ne seed school kanso yagula ettaka lya seed school ogundi ani omugenzi Kabulasoke baleka baguzeeko ekitundu ku ttaka naye nga twetaaga acres era twaziguze kanso twazongeddeko ziri bujja tugenda kufuna seed school e Ssenyange gundi ebujja kati ffe Ssenyange ffe ng'aba councillors tulina kutwala birowoozo by'abakulembe abantu baffe betukiikirira tuba ddoboozi ly'abantu baffe bwe bagamba nti kino nga gwobeerayo ng'olwana Fiki bannaye Ssenyange twetaaga kino n'obateeseza twagala amalwaliro amalungi twagala amasomero amalungi gwobeera ddoboozi amakubo twagala amalungi lyeddoboozi lya Ssenyange ly'omukansala so sigamba nti gwogenda era abakansala abalimba abantu mbu mugenda kukolera abantu wali tulobinga bulobinzi n'ogamba nfunye olina okuba omugezigezi kuba Fiki nze ebintu byenkoze kukwatagana n'abantu olina okuba omukkakamu n'osanga abantu nga balina kye balina n'ogamba nsaba nange mu kitundu kyange kikole ki okufuna amazzi amayonjo gwe ddoboozi okutwala biteeso by'abantu bo n'obitwala mu kanso gwe ddoboozi ly'abantu. Amaanyi go gali luddawa naddala mu kukola kampeyini muno amaanyi go gali ku gurawundi oba gali ku kibiina? Amaanyi gange gundi Fiki gali ku gurawundi ku bintu byenkoze mu bantu era abantu be bayinza okugamba nti nno mubutuufu kansala tolina kyokoze era bagamba nti tolina kyokoze oba tokola ki abantu bagamba nti tujja kuwa Fiki era tebakola ki tebatuwa naye amaanyi gange nze gali ku bantu wansi ku gurawundi si ku kibiina kubeera bakuba nti ndi weene alemu nga sirina era kyensobodde kutuusa mu kitundu kyange era saalizzeeyo abantu be balina amaanyi agatwala omukulembeze mu maaso. Abamu nno bakaabanga ne kaadi eyo mu bibiina ebirala tebazifunye nga balabira ddala oba tofunye kaadi tolina wojja kuyita. Fiki gwe kennyini gw'olina okwekolera abantu b'okubeera ng'obeera nabo era Fiki bw'obeera mu kitundu kyo ne baba nga bakkuba
ebyobukulembeze biveeko tosobola kukulembera baki naye abantu be bakuwa amaanyi si kaadi gwe kati naliiseemu singa yali kaadi kitegeeza abantu b'Essenyange baasalawo ne bagamba butuufu katuwe Nampijja agenda atukiikirire weekakasa nti kati ogenda kuddayo fiiki amaanyi gali andikusuula amaanyi gali mu bantu abantu b'Essenyange be bajja okusalawo nti Nampijja addeyo oba taddayo. Gwe sofa okusinziira okuva kampeyini we zaatandika ki ky'olaba mu bantu amaloboozi gempulira mu bantu si mabi kuba fiiki byokoze bantu be babyogera si gwe olina obyogera weewaawo ogenda n'obagambako nakolayo kino ne kino naye abantu bo bennyini be boogera ne bagamba butuufu omwana ono abadde mulungi tumuzzeeyo era singa mbadde mubeera waliwulidde amaloboozi naawe fiiki era otambula obiwulira towulira ebigambo ebibeera mu bantu mu butuufu Oliver alina kyatukoledde mu kitundu kyaffe kati bigambo biba by'abantu be bagamba omwana ono tumuzzeeyo oba tetumuzzaayo. Abasinga ekibiina ky'olimu ekya NRM abagamba nti kiyina obusosoze nti naddala bwe twogera ku kampeyini ezigenda mu maaso nti mwe balina engeri gye babatwala nabali aba opposition balina engeri gye babatwala mu nsonga z'okukwasisa amateeka poliisi egenda ewamba abantu b'ebibiina ebirala oluusi n'okugulirira abalonzi bumuwaaba abantu ne mubakweka oluusi okulonda nga kutuuse n'ebirala kwegamba bw'owulira emboozi ezisinga ezeetoolera ku kibiina ky'olimu n'akalulu n'abalonzi si nnungi okyogerako ki fiika ebintu ebyo mbiraba ebimu bituufu gye biri biraba nti abantu abawamba abantu mbalaba naye fiika ebyobufuzi bizibu olaba kati nga nze bwe nnaba opponenti bange bendi nabo oli asobola okujja n'akuwamba n'awamba gundi naye ffe bannabyabufuzi bwe twewamba olumu okujjako ebimu kale waliwo ebimu ebitabeera birungi byendaba okugezanga embalala embeera yaliyo nange saajagala teyali nnungi okulaba nga bakyala bannaffe babambudde fiiki tekyansanyusa nange ng'omuntu tubeeramu abantu kyekiringa bw'onoozaala abaana mubaamu abaana abeera omulungi ne mubamu n'omwana akuvumaganya ng'omuntu naye tekitegeeza nti gwe oba okikoze eki gwe oba oyagala omwana wo ng'omwana abba fiiki nga badde abba n'ogaana naye omwana wange lwaki akola si gwe oba omutumya agenda akole ki abbe era nze ebikolwa ebyo ebimu ebigambo ebyokuwamba abantu si byagala era tebinsanyula naye ate n'abantu bannabyabufuzi abali mu politics tuwa abantu ekitiibwa fiiki osanga omwana n'agenda ne yeeyimba mu musirikale ng'akutte emuntu kati gwe oba omusuubidde kukola ki bw'ayagala omukwata amataayi tegeera kati gwe okwata ow'emmundu amataayi nze njagala nnyo omuntu ogenda onoonye kaluluko otambula era olaba omukasukira ejjinja oba omukasukira ejjinja kuba tuba tetuzze muntu ababupuliriza abandaba bwe tujja mu bukulembeze tuba tuzze kukulembera abantu gwe genda oyogere biki byogenda okukolera abantu tuba tetuli mu vita abantu ky'obannyonnyodde mwe bagenda okusinziira okukola ki okulonda naye okugamba nti n'ogenda olumba abavubuka era nze ntera okubeera n'abavubuka bange ne bagamba bannaaye tukuume ki kuba ffe bannabyabufuzi bwe baba bakukubye essasi ku mulambo gwo kwe tujja ffe abalumirirwa ennyo ku mulambo gwo kwe tujja ne tusabirako akalu kati awo essanyu libeera luddawo egundi ennaku ebeera luddawo fiiki era abavubuka mbakubiriza mutunuulire abakulembeze bammwe musunsulemu mugambe nti ono omukulembeze asobola okusinziira ku bigambo bye tujja nga tubakola ki kuba tujja ne tweyogerako fiiki nze ekitundu kyange ngenda kukola bwenti ngenda kukola muweeyo manifesito zammwe abantu bazisunsule bazikole ki bazirabe basobole bafunemu omuki omukulembeze omutuufu nze mbakubiriza bawulirize buli mukulembeze bawule biki byabagamba abatwala mu maaso abazza mabega mubagenda okusunsulira abakulembeze abazza emabega bagobe embwa bwekiri abazza mu maaso bagoberera oyo kuba baba bayina balaba nti ono ayina gy'atutwala n'ebyokugenda nti tulwane n'aba security tulwane n'abakitebiriimu fiiki buli muntu akolera famire ye
tewali agenda kujja fiiki kukolerera abaana bo babakuba bwofa novaawo fiiki abaana bo bagenda kubonaabona era mbakubiriza bwe tuba tubeere mu byogundi ebyobufuzi tubikole ebya kisajja kikulu tusabe obululu bwaffe abagoberezi baffe tolumba bali bagira aba opponent wammwe tobalumba fena tuli ekintu eki tuli bannayuganda kyekitugatta ate era ojja kusanga wa neighbor wa NRM omulala wa DF gwokola naye ku mulimo wa NUP kwegamba nga mu community mwowangaalira tolina ngeri gyogenda kwewala muntu oyo fiiki nze nina challenge gye nafunye nze neighbor wange yesimbyewo wa DF opponent wange wa family yange naye nze sisobola kugamba nti tugende twerumbe kuba tulina ekigendo tutugatta ekya family oba okitegeera kati bwogenda munno n'omuweebuula n'okola ki mwinawe mugenda okutuuka ku mmeeza ne neighbor ngenda kutuuka mumwagale kati kirungi nnyo ne tusaba akalu kwa ffenna tuba tuzze kukulembera baki abantu omwetaaga mu buli omwetaaga era ngeri gyogenda kumwewala ate mbagamba bwe tutuuka eri nga tugenze mu kanso nga tuyiseemu bino byonna nuupu DF namba wa kansala tuba ekintu eki kimu ne tuweereza abantu baffe naye kati awo siraba lwaki tweyuzayuza twekola ki tubeerenga abantu nti nno tugenda tufiiriddwa wabaawo afudde ogenda fiiki nno gundi yafudde gundi yakoze eki ekyo kitugatta ne kino kitugatte ntuzze kuweereza abantu tuleme kweyuzayuza tusigale nga tuli ekintu kimu n'abawagizi mbakubiriza temwewalana temwevuma temwekuba demokrasiya gundi gavumenti yagireeta nti buli muntu ebibiina bina okuvayo bijje bikole ki byesimbewo enkola ya demokrasi muvayo gwe nojja nonyonyola abantu bo nti ngenda kukola kino ekibiina kyo era bakirumiriza okuba nti wakati mu mbeera nti electoral commission yagaana okugulirira abalonzi okugaba ssente mu kalulu bo bagamba mbu ekibiina kyo ba candidates baakyo bagenda bagaba ssente eyo gye baba bagenze okusagula akalulu naye electoral commission mbu tebagambako muli mu kugulirira balonzi fiiki baani abagaba ssente bali bwe bagamba anti abantu babyogera boogezi fiiki naye tewali kati nze nampija ssente nzijjo sinazengabira balonzi fiiki candidates b'ekibiina era ekyateesaawo ekintu ekyo ekibiina kibawa ssente kigabira ssente ba candidates ne bagenda nga bagaba ssente mugulira abalonzi nze sinnakirabayo fiiki electoral commission teboogera naye mbu ow'ekibiina gundi bw'avaayo ne bawulira nti alina we yagabye akantu mpozi kyemmanyi gundi electoral commission yagaana okugulirira abantu mu bigendererwa ebyo yabiteekawo abantu okusobola okusalawo kwani gwe bagenda okukola ki bo bagamba lwaki mwe mugaba ssente mu campaign electoral commission n'esirika ate nga bo tebakkirizibwa wadde okugaba ekikopo wadde okugulira abalonzi akantu bwe kati nga bagenzeeyo okunoonya akalulu fiiki tewali betugulira betuwa ssente naye abantu ebyo bibeerawo mu byobufuzi tewali naye electoral commission tegaana ndowooza soda kuwa bantu soda ekkiriza ka soda nte era asobola okukagula ye muntu gwoba otambudde naye agakankole ki naye nga abantu bagulira kigaanibwa olw'ensonga abantu batuuka ne bava ku mulamwa ogw'okulonda abakulembeze abaki ne bagenda n'abawadde ssente emyaka egi oba ogifiiriddwa kyemuva mulaba mulonda abakulembeze n'ataddamu nakujja gy'oli kubanga akalulu yakagula fiiki naye omukulembeze bw'ajja ne mumulonda nga mumulonze bulonzi aba n'omutima ogudda ku kitundu kyenze fiiki akalulu akawedde siina wadde na 10 kye nateeka mu bantu ate no fiiki kati kankugambe bino olaba kana akalulu abantu bennyini eri be bagenda nga banoonya akalulu kange nagamba nalaba omuntu namugamba munayo naali bubi kankola naye nga ze siina 10 wadde n'ekimu nampija siina ssente kyekyakuganye n'okugira n'okutimba posters mumuluka fiiki posters ninamuko 2-3 ninamu fiiki ate nga ziri ssenyange wokka mu muluka gwange muli ninamu ezo zimala kuba nze gundi nze posta kati
nze nina okutuuka mu bantu ne mbasaba akalulu just ekyo kifaananyi kujjayo nti nno nzize naye bwe ntuuka mu bantu bo bamanyi nti kansala yakoze eki yazze sente sizirina fiiki sijja kulimba mu kanso bulijjo tofunayo kasente oyinza otogga nti tolina sente zoteeka mu kalulu posters gaane busitiika buki fiiki kanso tetugendayo kufuna sente t-shirt abantu banoonya akalulu nga tebambadde na t-shirt tewalabye abazeegulidde nze nina abeegulidde t-shirt ewange fiiki ye nga yagenze n'agyegulira nti nyambale kansala wange oba toli mukopi nnyo oba tofuuse mukopi nnyo siri mukopi byenkoze bye bingi mu bantu fiiki diri essanyu okusinga t-shirt kati ddoboozi ly'abantu lyerikola ki lyerisalawo t-shirt tezirina makulu fiiki okuggyako oli abaajagadde asobola ogikola ki ogikolawo bamanya nti nno kansala waali era fiiki gwolaba ne t-shirt yange yagyegulidde esinagulako t-shirt baaguze ne bansaba ekifaananyi kyange ne bateekako era bo bali mu kunoonya kaki nange nkanoonya mpola mpola abantu bange nga mbagamba nti bannaye bo balina okusalawo fiiki olwaluzzi teri luseke obuweereza fiiki luli mu bantu fiiki nze byenkoze nze okukwata ssente nenzikuwa nakuleetedde ensigo osige aba asinga sente nja kuwa emitwalo 10 fiiki enkyokomekeze nga tozirina naye bwenjira nenkuleetedde nga n'olunaku terunnaziba naye ensigo eri gye ntoose mu bantu yegenda obbayamba okusobola okuva mu ki wadde bantu ddobo tobawadde kyannyanja saabawadde kyennyanja nabawadde ddobo balobe ekyennyanja bye mbadde mbawa mu bukulembeze bwange era mbyenyumirizamu kuba abantu era babifunyeemu waba onoomuwa ekyennyanja leero nenkya ajja kwagala okukirya naye ng'ate enkya tosobola kukola ki kukimuwa nga tosobola kimuwa omuwa eddobo yeevubira leero nenkya naluli bwe kiri fiiki era bonna abantu baali badde baleetera abantu malobo basobole okubako kye bakola naye bw'ogamba nti n'ogenda kugaba ssente onoogaba paka difeeki pozi n'ekirala okugamba omuntu okubawa direction nti kino bwe kiba kiganye genda wano basobole okuba nga babaako byebakola ki byebakola naye ogambe nti ogabe ssente fiiki nze mba nzijjawo ze naagabira abantu sizirina ye kansala Nampijja gwe tuli naye olunaku luno olwaliro nsuubira oyigamu ekifo kyo nsaba otunnyonnyole abatulaba kibannyonnyole obwa woman councillor obw'omuluka guno ogenda kukiikirira byalo ki tunnyonnyola ekifo kyo tukitegeere fiiki nze ndi woman councillor akiikirira Ssenyange A Ssenyange B gye bayita Zaire Buchulo Kitovu Gate St Henry's ne Kitovu Kasana byebifu bengenda okukiikirira nga kansala omukyala ndi w'abakyala kati oba okiikirira otwalayo mu kanso birowoozo by'abakyala bokka nedda fiiki ebifo babiteekawo nti waliwo bagenda okulaba nga abakyala mulekeddwa emabega nti bwe bateekawo ekifo nti kansala open abaami bagamba bo be balina okukola ki kigendako kati namwe ne babakuliyetingirawo ekyawumani nga kyammwe ne batukuliyetingirawo ekyawumani era kyo omukyala yakikola ki wadde nti nekiri osobola okujjanga omukyala n'okibeerako n'okigendako naye naffe tulinawo ebifo ebyaffe nga byabakyala naye nga bakikuliyetingirawo nga kyammwe kyabakyala waaki eno direct tebeera y'abaami bagibalekera era ebiseera ebisinga bw'oba weegendereza fiiki baami be batera okubeerako ekyo ekya direct naye n'abakyala era bakkizibwa okujja ne bakikola ki ne bakyeyimirirako akalulu katambula katya sofa nsooka okwebaza abantu b'e Ssenyange fiiki abantu b'e Ssenyange balina omukwano gwe bandaga gwe simanyi nange neebuuza abantu b'e Ssenyange bandaga omukwano mbeebaza era nsuubiza obbakiikirira era mbasuubiza buli kintu kye nnaatuukangako nga nze njasobola okukola ki fiiki olaba gundi essomero lya public school toliraba bwe lifaanana essomero lyaffe lya gavumenti Ssenyange public fiiki essomero eryo nakwatagana n'aba Plascom be basiga essomero eryo okuliraba nga lirabika obulungi omanyi balina ebintu bye bagamba nti amasomero ga gavumenti gonna gabeera mabi naye muli bankizo nnyo ng'ab'ekitundu okulaba nga essomero lyammwe eddwaliro lyammwe ddungi kuba abaana baffe be bakola ki be babeeramu nange nalaba nensaba nga ndaba bagenda basiiga ebigundi basiiga amabaati
ng'abantu bano tebasobola kujja ne batusiigira ku ssomero. Mwana watu ne bajja aba Plascom era mbeebaza bajja ne basiiga essomero lyaffe erirabika bulungi. Kubwereere buli kimu. Kyovula oyinza okugamba ssomero lya private naye lya gavumenti erya Ssenyange Public School. Kati abantu b'e Ssenyange ab'omuluka gw'e Ssenyange mbasuubiza nti buli kintu nze Nampijja simanyi kyakulimba nti ngenda bakolera kino nekyensobola okutuukako nga kijja mu kitundu kyange fiiki nja kireeta mu kitundu kyange. Waliyo akatale ke katwagala kumaliriza? Akatale ke nsooka okwebaza omwami wange mbadde simwogeddeko fiiki nakomye mwogerako wali eri kuba mu butuufu ebyobufuzi bizibu fiiki. Fiiki omusajja okuwaayo omukyala waagende yeesimbe wakulembera abantu challenges nnyingi tusanga abantu banjawulo. Omwami wange nkwebaza omwami Mukwaya Isima nkwebaza olw'okunsapootinga nkwebaza n'okunzikiriza nje nkulembera ekitundu kyange nkwebaza sapooti yonna gy'ompadde kuba abadde yaŋŋamba ogenda kukulembera abantu nkijjukira mu kisanja kiri yaŋŋana ye ogenda kukulembera abantu onootuukiriza ekigambo manyi omwami wange musiraamu yaŋŋamba onootuukiriza omanyi bagamba bw'ogenda okukulembera abantu obavunaanyizibwako ne mugamba ngenda kukola ki kutuukiriza kye nnina okukola ki okukola nange asaagala otuuke ate abantu bakole ki aleeta nnyo ebya Katonda n'agamba nti Katonda kasitoba Allah nga tokulembedde bantu bewakulembera buli muntu ojja kuvunaanyizibwa kuba kuntu bewakulemberanga ne muganja kitutuukiza era bwe nadde nzija yali agaanye n'agamba oddayo okukulembera abantu ddala ddala olina kyokoze mu bantu bwatyo bwe yaŋŋana ne mugamba ngezezzaako mwebaza bambi sapooti gyanteeseemu mwebaza olw'amaanyi kuba fiiki mu byobufuzi ffe bakansala era ndi nsaba gavumenti erowooze ku bakansala wansi. Bakansala ffe tutuukibwako omuntu wa bulijjo buli muntu alina ekizibu atuuka ku kansala munnayo omwana wange bamugobye ne kati ffe tebatusapootinga kuba tulina ssente zisobola kukola ki gavumenti yalibadde ssente zeeweeri waggulu ba MP zijje wansi ku gulawundi bana abantu atuuka abawo omusaala naffe batuwe tusobole okuba nga tuyamba abantu ne ssente ze bakuwa ez'akameeza z'okwata n'owaka abantu afiiddwa bwajja atuukira ku gwe fiiki ayina ekizibu atuukira ku ogenda n'olanga mu butuufu nawe tolina wookola ki wootandike n'okolako by'osobodde. Tusaba naffe batuteekemu amaanyi kuba ffe ddoboozi ly'abantu wansi MP alwawo mulaba abantu batuukira ku ffe ate bannaye abantu bayina ebizibu wansi fiiki bw'oba tonnatambula tomanya abantu kye baliko ne bw'otambula omanya. Nze jjo twadde tuli eyo mu nnyendo omukyala najja naŋŋamba nina 10,000 naye njagala genda ngule kasooli nsobole okufuna kyenkola olwaleero. 10,000 ayagala genda kusuubula kasooli jayo ki mitwalo egi nange nabaddemu na mutwalo gwe namuwadde fiiki ne mugagenda munnayo oyongereze ku eso olwo ng'amanda alina kyesaategedde naye nze kyo kye nasobodde okuyamba fiiki kati twalibadde nti no wansi bakansalaze abali wansi tulowoolezebwako neffe tufuna alaawensi ne bakuwa emitwalo 10 tegina kye gigenda kuyamba. Jjukira naawe olina obuvunaanyizibwa bwoweewo kati tugenda okulaba ng'emigugu tugitissa abaami timunnaye mbadde nkusaba oli munnaye yaŋŋambye alina kino ez'okkameeza olumu n'osirika n'okwata ez'okkameeza ze bakuwadde ez'okkameeza n'ogabanyamu osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe wasaba. Nsaba gavumenti erowooze wansi ku bakansalazi aba wansi okuggyako nga muyina kye mummanja naye nsuubira nti ebisinga obungi abyogedde walibeerawo ekirala ekimwetaagisiza wano waka ku Fiiki Media ajja kudda ate twongere okuwayawayaamu ku nsonga endala eziba ziriwo mu budde obwo naye nga nsuubira nti kano ka introduction akakuwadde bulungi nnyo gwali yadde tamumanyi obadde ng'omumanyi nti kansala Nampijja Oliver naye nga mulabulabi ne musekamu awo ne munyumyamu. Nsuubira nti kati eno interview eyina kyekuwadde ekuwadde more light about her omutegedde bulungi ajja mu mwaka 2026 231 ku muluka gw'e Ssenyange wa NRM
president we ye his excellency Yoweri Kaguta Museveni jajja tibuhabulwa mujja kitegeera kyenjagaddemu kiri kimu naddala okusingira ddala mu bigambo bye nti bino byonna bye tulimu kwevuma abantu balina agagamba aganene nga wulireyo mu campaign bwemba mpise eyise oli nalyoka aweereza munno w'ekibiina gundi okugamba ogwakula bwe guti bino ebyokweyuzayuza ebyebisongovu bye tweweereza tebiina gye bigenda kutukola ki kutuyamba neighbor wa kibiina kirala family member wa kibiina kirala bano abantu bonna tukola ki tubeetaaga ate bakansalazi bano bonna singa ojja kwesanga kansala w'omuluka gundi wa kibiina gundi w'omuluka gundi wa kibiina oba n'abeera ku division bino ebirala bajja biteeka bbali babeere nga bakola ki babaweereza ako nkaagadde nnyo n'akalala kenjagadde mu interview eno nti bwe wenna ali eyo wenyigire mu program za government leka gamba nti nze ndi wa DF nze ndi wa NUP setaka kumanya bya PDM setaka kumanya program ya government gundi omusolo oguwa eri government ate programs zino bwe ziba zizze naawe kenyini akasente ako kakola ki kakuyamba ne weekulaakulanya bino bye tugamba mbu simanyi nze ndi wa NUP eyo sente ya kibi simanyi biki nze sijja kwenyigira mu program ya government bweti gwe weekotoggera n'olwekyo akasente konna bwe kaba kaze nti program gundi wagiwulidde egindi gyeri gendayo weewandiise weetabe mu programu eyo ebezze obwo obubiri bwensinze okwagala mu interview nsaata 10 mpeera abankumire omukama omulungi amajagaire mbere bulungi mweraba